Eno y'emukulu Waiswa Mufumbira era nga ye deputy spokesperson w'ekibiina kya NUP nga munange essaawa ya kakati atandise okubanga akunga oba yeeteekateekera okuba nga awenja akalulu akanamutwala mu palamenti mu 2026. Ate munange nga tuvuddeko awo gyensobola okugamba nti munange ebya Bebe Cool byeyongedde okulanda omwana King Saha kyamukola amukuba left right center. Togenda kodda mukulaba kubwafu yenga teyakikola yandikutte hama nagiteekako epipa y'amazzi nebeera waggulu ku hama n'atuleetera amazzi ku sayiti nakawuka naye teyakikola amagezi agawa banne yali mu mayinja kyokka nga yakwata contract ey'okukola Hoima Road buli kilomita lyako percentage naye oluguudo terutambula yogera abaliranye omusajja oyo mumugambe yakwata diiru ya contract y'oluguudo alowooza tetumulaba yagala kuwamula balala kati olw'okuba bakuwa oluguudo yagala kuvuma pulezidenti wange olw'okuba buli kilomita olyako 40%. Ayina ne percentage. Hoima Road ako kale akamu katuwa akainako percentage yaleta abachina baya bajjawo ebintu bingi netwa tumanyi nogawalika nogera nga abayingidde nnyo nogamba tono dira wabali abachina abakola oluguudo yaleta akumba yabajja mu Mombasa eyo yasanga bamaze simanyi okola tawa simanyi sukuma tawa bana ababisina otulaka alambuza abantu amayinjo gamanyi buli gwalambuza yadda n'atuvuma gwalambuza yadda n'atuvuma. Tumanyi balina kabbiya ke banywerawo ku Kwale. Ndio wakubira amayinja. Kira gwawa kabbiya. Ati zotumayi waliwo baluti ezibalukirayo kasita zibaluka ziti nga UIC. Naye mu nsi ey'abantu abaasoma mulimu inginiya n'okwata contract y'oluguudo n'ogiwa omusajja kubanga ayoza ebintu. Amanyiddwanga King Saha ng'ayogerako Bebe Cool nga bulijjo talina bigambo biw'omugyali era abo obamanyi nti kabwana wangu teri yadde akalungi munange akasobola kubanga amwogerako naye nga yeyawugulidde ku pata era nkugamba bugambe nti bingi nnyo bikyajja abaana bakyamusabula. Tubadde tukyali munange era nga tukyali ku Bebe Cool n'ebigenda mu maaso mu ggwanga ate ne zireeta Katikkiro Charles Peter Mayiga ng'akakasa ng'abannakibiina kya NUP awamu mbu baamugamba nti aveeyo alangirire nti akalulu bakabbye. NUP okulonda bwe kwaggwa ne banteekako akazito nti nangirire nti akalulu bakabbye nti nno NUP ye yawangudde era nti nno abantu bagende beekalakaase bajjeyo obuwanguzi bwabwe. Ongamba otya okulangirira ebintu ebyo? Nze mbala obululu, nze owakakiiko k'ebyokulonda genda mu bwakakiiko oba bakubbye gendewo omulamuzi bya Mukama yategeka okulonda. Katikkiro yategeka okulonda kati saabirangirira ebyo ebyokugamba nti mugende mwekalakaase tujjeyo obuwanguzi bwaffe ne bagamba oyo mulaba w'NRM mulaba akattu kendimu. Mwandegambye ensala ekigambo naye nga nze njagadde kubabuulira nti byebyo nga w'obiwulira oyo Katikkiro Charles Peter Mayiga kennyini ng'abyogera. Ate munange ye omukyala Jennifer Nakangubi abasinga obungi gwe tumanyi nga Fulufiga avuddeyo n'ategeeza ku nsonga y'omwana w'omulenzi eyasibiddwa oba yasindikiddwa ku alimanda ono eyavuma Ssaabasajja n'avuma Obuganda. Yagamba nti Obwakabaka bwa Buganda si bwe bwasibisizza omwana oyo mbu waliwo abeenoonyeza ebyabwe be bamutadde mabega w'emitayimba. Njagala okubategeeza era njagala mugategatisi zange zino omwana ono Obwakabaka bwa Buganda si bwe bwamusibye ekyo olaba ne yesterday tewalabeko ku complainant omwana ono waliwo abamulwanyisa abali emabega w'ekintu kino babeenoonyeza ebyabwe. Mujjukira omwana ono emabega wali emabega wonna. Njagala okutangaazamu n'abalowooza nti ono omwana Munyarwanda, ono omwana si Munnarwanda, omwana ono mulaalo, omwana ono Muhima.
abalala wabadde n'eddembe babadde bantu bampisa bantu ba mirembe tebavuma bantu omwana we yakola ensobi naye ng'emabega abadde ajja avuma abanalwanda ku mukutu gwe balina empaana zaabwe bamanyi omwana ono yali ku mukutu gwe omuntu n'avaayo n'amuvuma n'amugamba abanalwanda tujja batebaka emitwe simanyi ddakiika mbale mujja kuddewa mwe babavuma babafuuka ekizibu ne babavuma buli kaseera abwana abaganda bavumya abanyarwanda okuva epaka ku zeedi abanyarwanda nga tebasibanga baganda mu bwakabaka bwa buganda bonna ngammwe tebabasibanga muvumya abanyarwanda mubalangira abanankola abakiga abakibo namba mubavumye ne mubavoola ne batoto balaba ate bivumo era singa abantu abo sibagumiikiza nnyo bandyetuse n'okwekyawa kubanga balina ebifo binene mu gavumenti balina ebifo mu mapoliisi naye muvumya abanalwanda ne muvuma abanankole ne muvuma abalaalo muvumya abahimba nga bo tebabasibanga ndowooza mubiwulidde ate munnange ekifaananyi kyolabaawo ekyo be bapoliisi wali erubowa police station nabagambye nti wabaddewo essasage aba UPDF naye erinejje erikuuma omukulembeze w'eggwanga SFC munnange balumbye police station yaabwe ne bakuba buli wa police officer gwe basanzeewo ne babanyagulula buli kimu ne basibirya nababaddewo nga bazze kulopa misango bonna tewali gwe bataliza munnange bibino ensi eyongedde okutusobera tuwebuuza kati tuddukirewa mwana wa maama ebitambula mu ggwanga obiraba oba obudde obumala mu kulya mbizi nakunywa bbiya nakwegadanga anti Museveni yaleeta eddembe amawulire ge tufuna ekiro ekikeesezza olwaleero police station y'e Lubowa yasaliddwako ge tufuna gagamba mbu obambu wabaddewo abavubuka ababadde babba mu estate y'emu e Lubowa aba SFC ne babagwa mu buufu ne babayisa bubi nnyo nno ne babaleeta ku poliisi nga batonnya musaayi muzungu kye bayita limpingi nga bamu n'okutambula tebatambula bamaze okubayisa obubi ennyo ne babaleeta ku police station baditeyiningibwe osi eyabaddewo n'agamba sisobola kuditeyininga abantu bano nga bafaanana bwe bati mbu abayesevusa babaleese babadde nga 7 kati osi we yaganye oditeyininga abantu abo naye nga mu mateeka kyekituufu tusobola kuleeta muntu ali mu mbeera ng'agenda nakufa bamuditeyiningire mu kaduukulwako singa aba afikirawo mu mateeka osi wa station eyo yaba agenda osibibwa avunaanibwe kitegeeza abo balina kuditeyiningirawo muntu ali cautious nga muntu ategeera bulungi talina buzibu bwonna kakati munnaye osimbu we yaganye okuditeyininga abantu abo abaisefusi nga batabuka nga bagamba osigwe muntu ono ojja mmuteekayo nno mugenda bateekayo oba bafaanana batu bafaanana te mugenda bateekayo wano osinga agaana okubayingiza mu fayiro ng'akasimu kavuga ewa Lieutenant General nga bamugamba munnaaye police station yawa neganya oteekayo abantu bano babadde bali awo nga kabanga 2 nga zisazeeko police station omuggo ne gutandika bano bannamagye security force bakuba ba security force bannaabwe aba UPDF n'aba SFC bali kuba Uganda Police Force bakuba bonna bali under one institution ya byakwerinda kakati gwe munna Uganda awoza Museveni yakuwa eddembe oli embizi n'okwepiica ne weepiica n'ogenda mu biduula nkubuuza wekituuka nti olwaleero akabinja ka SFC akamanyiddwa nti ko kakuuma General Museveni yekka si bannayuganda bonna kakuuma General Museveni yekka ne First Family kasobola okudda ku musirikale w'eggwanga akuuma gwe munnayuganda
gwe munnayuganda kana akabinja ka SFC kakuuma Museveni ne family ye ono wa Uganda Police Force era olya kuliko Uganda Police Force no wa Uganda People's Defense Forces olya kuliko Uganda People's Defense Forces kali SFC tekali USFC kali SFC kati ono wa Uganda People's Defense Forces alina okuuma gwe munnansi oba okuuma ensalosalo z'eggwanga olwaleero akwatagana bulungi nnyo nakali akabinja akakuuma yeeyita pulezidenti w'eggwanga lino ne badda ku basirikale bano bookeera ku makya boosasula booyambaza bakukuume n'ebintu byo ne babakuba emiggo kutuusa kubalemaza bw'oba olinamu ku magezi era okyali mu ggwanga ettebenkevu era okyayasama Uganda is not bleeding nkubuuza are you safe nti olwayo tewakyali mateeka gagobererwa olwayo basobola okukuterawo Uganda Police Force naye nga terina buyinza eriwo nga kifaananyi nga kasimu busimu ti ABCD ate si gwe gusoose aba traffic obalaba bakubibwa amasasi nga baba amagye ng'oli alina office alina ejjinja nakuba amasasi n'amutirawo n'atambula n'amuvinga mwe mutaddemu magezi ne mwefiiriza ebintu ebimu ne tutereeza eggwanga lino ne twekwata amasajjasajja ne tutereeza eggwanga ligenda mu mbwa ate tewali ali safe in a sinking boat no one is safe olwaleero mu kijjeemu eby'obufuzi tudde ku mwoyo gw'eggwanga nti tutereeza ggwanga such scenarios bw'otandika okuziwulira kati gwola atalina seyaddi omuntu wa bulijjo ng'ono alina okukukuuma olwaleero bamukuba emiggo nga tebamukubira nsobi bamukubira lwekyo ekituufu kyabadde alina okukola kati gwe musajja wattu obiwulidde awo abantu nga beeyongera okuba nga bakubaganya empawa nga beebuuza Uganda gye tulaga wa ate nange nga tuvuddeko eyo omukulu Muzeeyi Sendi olunaku lweggulo yavuddeyo n'akatiriza ensonga ye n'agamba nti munnange nze siva ku kyanayogera kyekyo ekiyimba kibi ng'olwayogera ku luyimba lwani oluyimba lwa mukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu lwe bayimba ne Nubian Lee wamu ne King Saha kaakati bamwanukudde ku mukutu gwa House Media akwemba nkuweerereza ensonga zino zonna His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yavaayo n'afulumya akayimba akapya akali akalungi okuzaama akalimu message akalimu embeera y'Abannayuganda gye bawangaliramu mu biseera bino eno akalimu engeri Bannayuganda gye banyigirizibwamu ate era mu ngeri yemu akayimba akaali kazaamu essuubi eri Bannayuganda abanyigiriziddwa n'okwongera okubazaamu amaanyi nti gye tugenda tulabayo akayimba ako kafeaturingamu Nubian Lee kafeaturingamu Kabaka Saha ne kabwejumbira His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu essaawa yakakati abantu bangi nnyo ab'enjawulo abavuddeyo ne bajjonkera akayimba ka president ke yavuddeyo n'ayimba naye ate ekisinga okunnyumya nti abavuddeyo kajjonkera tebakola nnyo mawulire nti era be baba bulijjo beebo be bafuna ssente okuva ewa Museveni bo nga Kyagulanyi Ssentamu ne baba bakoze ekirungi ekifaananyi kya they never appreciate ekisinga nno okwewuunyisa abasajja bakulu mu myaka bw'otunuulira Sendi musajja ali awo musajja mukaddekadde alina obubakobako yazimbagatana amaaso kwegamba atunulanga karango emirundi egimu atunulamu nga rango emirundi emirala n'atunulamu nga simigo kwegamba kali awo toyinza na kumanya myaka gyako mituufu infacti akakasajja akasendi oyinza okwekanga nga kazaala ne Kyagulanyi Ssentamu nga kamuzaala kakati waliwo n'omusajja omukulu alina oluto olulinga ng'entuumu y'akasasiro gwe bayita bamuyitaani Jenkins
baddeyo ne batola ku bupano bwabwe ne batandika okwasamya ne bayiika endusu ku mbeera essaawa yakati bannayuganda gye balimu tebakyayagala kuwuliriza ennyimba ziri awo wabula baagala kuwuliriza ennyimba nga zirimu message okitegeera bannayuganda baagala kuwulira luyimba lulimu message tebaagala luyimba lwakudigida mukiri simanyi biki kakati Bobi Wine essaawa yakati gwosuubira oluyimba lwayinza okufulumya essaawa yakati osuubira wanjagala lifaane lutya omusuubira okuddamu okufulumya ziri ennyimba enkadde ez'ekidansolo oba Bobi Wine essaawa yakati afulumya ennyimba eziri mu layini ekyo kyali essaawa yakakati okitegeera afulumya oluyimba oluli mu layini eyekyo kyali ne bannayuganda kye bali mu ssaawa yakakati kubanga koze eriwo yakukyusa bannayuganda mwabadde mwagala kweyimba ayimbe kwepiikya mwabadde mwagala ayimbe kuki respect is exma Kyagulanyi Ssentamu ekisinga okunnyumira nti gwe muvaawo ne muwalampa ne mujjonkera ne mukola ki ate yetabaddamu ekintu ekisinga okuluma kwe kuvaayo n'ojjonkera omuntu oba n'owalampa omuntu nga takuda bannange ekintu ekyo kiruma n'ojjonkera omuntu naye ng'omuntu gw'ojjonkera nga takulinako yadde nga talina na budde bugenda kurespondingako Ekyagulanyi Ssentamu abakubisa bwongo okitegeera ife netwagala kuwulya luyimba ng'osimanya oba ekidongo kyavuze kitya oba ekidongo kyavuze kitya what is the message twagala message mu kaseera kaneeno ke tulimu twetaaga message twagala bigambo bitubudaabuda twagala bigambo bituzaamu maanyi twagala bigambo birabisa nakyemalira okitegeera naye akasajja kali wali kali myaka 5 myaka 6 essuubi kalina mu YouTube abavubuka bandibadde bakola kubanga YouTube twandisuubidde tebayalibadde kasika si abavubuka naye kagamba waliwo emyaka nga okubeera ku YouTube nga gyogera ebintu ebyojogera nga abasajja abakulu nga kiswaza abasajja isa abakulu gye bali ku YouTube naye babeera ku YouTube nga boogera ebintu ebirimu ensa nga basomesa nga bakola ki naye omusajja omukulu otudde ku ka YouTube oli mu kujjonkera Kyagulanyi oli mu kulinnyirira essuubi ly'abannayuganda oli kola ki nawe weeyita musajja anyway naye ate tetujja kuba nenyanya olw'ensonga Museveni awo waayagala bannayuganda ne gye buvuddeko yakoze statement emabegakaawo n'agamba ensonga lwaki muli baavu nti mwasalawo okukozesebwa kankuwe sente ovumira ono gundi kankuwe sente ompisizeemu ono eggaali yemmwe bye yabadde ayogerako nti mmwe basiru bwe bakozesa nti bakuwadde obusente ogende ovuma oli bakuwadde obusente ogende ovuma eri naye ng'oyo omuntu gw'ovuma ekintu kyalwanirira naawe at the end ogenda kukiganyulwamu kozi gyaliko na at the end naawe kennyini ogenda kuginyumirwa naye muzze ku bupano mwenna muli mu kuyiika endusu naye ekiri e Uganda bannange ekiri e Uganda waffe waneeno anyway eyo nga nvuddeyo Masaya Simpuga nvuddeyo nakonfaminga nti Edi Mutwe ayina emmundu kotali ne military attires kyongedde okonfaminga nti omusajja mission gye bamuwadde yakutandika kujja ebyo ebikonge ebinene ku Kyagulanyi Ssentamu ebikonge ebinene ebimwetoolodde basobole okuba nga basobola okupenetrating okumutuukirira okumpi bamukole kye bamukola mujjuke kati soya kati security ya president 70% bagigadde eri mu komera Akirewo Kivumbi Edi Mutwe Gaddafi bw'otunuulira Haita abamubadde bamumenya okugulu bw'otunuulira Bobi Yanga bamusiba byonna Mpuuga yabikola ki
naye ebyo byonna Mpuuga ali mu kubikola olw'okuba yalemererwa mission gye bamuweerako n'obutitimbe bw'ensimbi bwe bamuweera mu bitundu by'ebuziga obwali obw'okwawulamu NUP era nga obusente ezo bamuwa kwaliko ababaka abamu abaali bateekeddwa ofuna ku ssente ezo ku ssaawa envannyuma nga Mpuuga amaze okwanjula ekibiina kya PPF kyalina okuvaayo okwanjula nga balina okuvaayo okusala ddiiro then begatta ku kibiina kye then wano Bobi Wine bamulabisenga ekibiina bwe kigudde nga bwe baakola mu DP Buloko nti Mau yagira bo ne beekutulako ne beekolamu ka DP Buloko kati era kyekyo kimu kye baali bagala okukola oluvannyuma lwa ddiiro eyo okuvaayo okuyiika Mpuuga yavaayo n'abakakasa nti omusajja ngenda mubakolerako ngenda kubagirawo ebikongo byonna bye mwagala ngenda kumubagirako security then bwemubwenga ekisigadde kiri wammwe Bobi Wine saawa yakakati obulamu buli mu ddenja obulamu bwa pulezidenti waffe buli mu ddenja njagala ompulirize gwe Munnayuganda ibyo munnange naye nga webali kubanga wekomidde ku NCK TV nkugamba nti munnange webanga tuna subscribinga kekadde subscribinga ringing that notification bell sharing or liking ebisigadde nkomawo nabyo tova